Okay, Renny Rogers is my name. Nkwebaza gwe mukwano gwaffe eyerekereza ebingi nosalawo kubanga ate otugoberera bwe tubanga tuyina kye tutaddeyo ate n'ogamba nti nedda kansooka embeere nga nkiraba ate ebirala binaddako. Well, oli wanjawulo nnyo era njagala okutegeeza nti tukwagalira ddala olunaku olweggulo lubadde 14 omwezi ogwokubiri era ng'olunaku luno lumanyiddwa nnyo nga olunaku lw'abaagalana oba kiyite Valentine's Day. Well, abingi ebigenda mu maaso mu ggwanga right now naye nga tugenda kubeera twogera ku lunaku olwo naye nga tetunaba kubanga tugenda mu maaso n'okwogera ku lunaku olwo. Katusooke tutunuulire biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Recently tujjukira bulungi nti waliwo abakulu ab'ekiwayi kya People Power oba ab'ekibiina eky'ebyobufuzi ekimanyiddwa nga National Unity Platform nga mu bano mulimu omukulu amanyiddwa nga Niobianli kwogatta ne Eddie Mutwe n'abalala 35 beddu era nga abantu abo bakwatibwa emabega kaawo bwe baali banoonya akalulu n'omukulu amanyiddwa nga His Excellency Bobi Wine. Abantu bano abavayo ne babeera nga baleetebwa mu kooti era nga bano nno kooti ebawozesa ate munnange y'amagye eyo esangibwa emakindye. So abantu bano bazze bappearinga mu kooti naye nga bamibwa bail. Omulundi ogwasooka bwe baali mu kooti abamu baweebwa bail naye abalala ne babeera nga ate bailo tebagikubako kya mu lubaale. So emabega kaawo baziddwa mu kooti naye munnange ekyewuunyisa omukulu Niobianli kwogatta n'omukulu amanyiddwa nga Eddie Mutwe bo tebasobodde kubanga baweebwa bail nga bagamba nti munnange singa babata ne bagenda mu maka gaabwe oba ne baddayo mu bantu ne beetaba mu bantu oba oliawo basobola okubanga bakozinga obuvuyo kwegamba ekikyabalemeza mu komera ekitalya nsonga ya kubanga gavumenti yeraliikirira nti oba oliawo singa banaaba bateereddwa bajja kukuma mu bantu omuliro ate babeere nga beekalakaasa. Kakati nze mbuuza bwe babanga abantu tebasobodde kwekalakaasa mu kaseera abantu bano we bali mu komera okwekalakaasa nga badimandinga abantu bano baveeyo ate banayeekalakaasa bavuddeyo nsonga ki enaaba ebaleetera okwekalakaasa kuba omukulu aduumiro asobola okuduumira okwekalakaasa ssaawa zonna kubaawo Bobi Wine naye taduumiddeeko bavubuka kwekalakaasa ekitegeeza nti eggwanga lirimu emirembe. Kinajjukirwa nti kooti yabama bail olw'ensonga ez'enjawulo naye ng'eyo ey'okugamba nti singa babata bajja kwekalakaasa y'ensonga esinga obukulu. Okitegedde muganda wange? So katulinde anyways tujja kulaba ate lwe banaaba baddiziddwa mu kooti tulaba ate ekinaaba kiddako. Kinajjukirwa nti emabega kaawo omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine yavaayo n'agenda ate n'alambulako abasibe bano Kitalya era yogayoga nga Niobianli amuwandiikidde ebbaluwa eyali etegeeza abantu abalala bali mu struggle okubeera nga ate tebaggwamu maanyi lwa nsonga nti nabo gye bali mu komera ate tebasobodde kubanga baggwamu maanyi. Kaakati nno wiiki eyo gye tukubye amabega mwattu waliwo emmeeri y'Abamerika eyavaayo n'egenda n'esimba ku mwalo gw'e Mombasa eyogeza abantu bangi obwama naye nga tetunnaba kubanga tumanya nsonga lwaki ate emmeeri eno yasenga ku mwalo guno. Abantu bavuddeyo ne babeera nga bagamba nti oba oliawo emmeeri eno eyina ensonga z'okubanga emaliriza mu East Africa. Abangi ne bagamba nti osanga munnange ezze kubaako na kyetandika Uganda naye amasanyu nga boolesezza mangi nga tebategedde kikiddako. Anyways, tetumanyi nsonga lwaki emmeeri eno yavaayo n'esimba ku mwalo ogwo, tetumanyi kikyenoonya, tetumanyi kiki kyagireeta naye nga oba oliawo mu kaseera mpawokaaga ate tujja kuba tutegeera ekigenda mu maaso. Kakati nno olunaku olwakeesa Valentine tujjukira nti waliwo omukulu amanyiddwa nga Mandela side z'omu Western Uganda eyo. Omukulu ono nga abadde muweereza wa byamizannyo ku radio emu emanyiddwa nga Hunter FM yavaayo munnanga ate n'agajambulwa n'atematemebwa amajambiya kwegamba yamutema n'abanga abaagembuzi oba abaagente ne bamutematema ebijambiya ayogayoga nga asizza omuko gw'enkomerero. Oyo ne yamutema ebijambiya ate ye girlfriend we amulumiriza okuba nti yali amwendako yogayoga nga musize n'akawuka akaleeta mukenenya. Era omuwala ono agamba nti ensonga eyamutemesa mukulu Mandela yali yakuba nti yali amwendako. Anyways,
sijja kubanga mbigenda wala naye tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze ekisa. Kaakati gano amawulire gassanyu. Olunaku olw'eggulu ebadde Valentine. Omanyi kalombolombo k'abayimbi abasinga okuvayo ne babeera nga bapostinga ebintu eby'enjawulo ku mikutu gyabwe egya social media. Kaakati eggulu ba bloggers n'abantu ssekinnoomu babadde bakuumirira omwagalwa w'abangi darling wa buli omu amanyiddwa nga REMA NAMAKULA abeereko n'obufaananyi obulungi bwavaayo ate apostinge ku mukutu gwe gwa Facebook oba Instagram. Kaakati nno munnange REMA yabakubye ekimmooni. REMA yadoojinza abantu bano era yogayoga nga tayina na kimu kyataddeyo. Abantu no bayebuuziza ne bagamba ki ekigenda maaso. REMA ki olunaku nga luno atavaayo n'abaako ne kaakola ki ne kaatuteera ku Facebook ne balinda ne bagamba REMA otukoze otya, REMA zaako ki, REMA. Mukyala wa Hamzah n'afuuka REMA. Anyway, gye byakidde ate nga munnange REMA ono waffe Namakula Maama Amal mukyala Hamzah gynecologist nga ate tatusindikidde akavidiyo kano ate munnange kabadde ka mukulu Hamzah nga asurprisinga REMA era engeri REMA gye yasonyuseemu katono munnange azirikiraawo katono azirikiraawo olwa surprise eno naye nga olunaku olwo abalunyumiddwa mwebale kubanga mwalunyumiddwa abalina kye baakoleddewo abaagalwa bammwe mwebalire ddala munnange naffe tubaddeyo nno nga tweyagala nga twemiisa ebikokoko kaawo naffe twabaddeyo. Anyways, gwe bata surprisinze oba gwe batawadde kirabo kireke omulundi ogujja kijja kujja oba oliawo munnange enamba gye weebaliramu si yeeyiyo. Oyinza okuba oliawo nga weebalanga main cheek naye ng'olyakulabanga kikalooli okitegeera. Oyinza okuba nga weebalanga main cheek naye ng'ebyaddala oli kibaateewo oli. So bw'oba tewafunye ate kalabo tofaayo beera mukakamu ekikyo kijja. Ennaku nnyingi ez'okukuza mwaka guno zikyaliyo so tukitwale ize bannange tubeere bakakamu. Okay, gwe atalina kye wafunye ate munnange toggwamu maanyi leka kugenda ate kuyombesa muntu ono leka kutandikawo olutalo olw'ensonga entonotono oba olw'okuba nti toyina kye wafunye osanga munnange omuntu ono abadde tali bulungi ate era n'ekirala tewaliwo ekyawandiikibwa nti sayidi emu yeeyina okuwa endala oba yeeyina okusurprisinga endala. Bw'olinda ssaawa ne ziwera z'obadde osuubiramu surprising tezze ng'okwata ekkubo ng'ogenda osurprisinga omuntu wo tewaliwo ekyawandiikibwa nti gwe bw'okikola ate tekirabika bulungi. So tuleme kubanga ate tugamba nti kyaganye wait ate n'olunaku oba n'akaddeko naawe kagenda kubeera nga ate katuuka. Anyways, wandiika wansi mu comment section otubulire kyolowooza ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Teesa ku nsonga lwaki olowooza nti gavumenti ekyaganye okubanga ereleasinga abasibe oba abantu be bakwata ba political prisoners be bakwata mu biseera by'okunoonya akalulu naddala abaali n'omukulu Robert Sentamu Kyagulanyi. Olowooza lwaki ekyaganye okubata? Ensonga gyewa nti banditandikawo obwegugungo nga bateereddwa gw'olaba erimu omuzinzi era gw'olaba nti ntuufu. Ate munnange yogera ne ku nsonga eviiriddeko ate abaagala n'okubanga beetuusaako obulabe oba kiyite domestic violence. Yes, domestic violence, not gender based but domestic violence. Kyekivuddeko domestic violence mu baagalana oba mu relationships. Ate era munnange otubuulire gwe olunaku lwo olw'eggulo ku lunaku lw'abaagalana waluspendingiddewa obaddewa omuntu wo yakututtekowa ka message yakasindise yakubidde kasimu oba gwe ensi tekwemazaamu okyali mu struggle. Wandiika wansi mu comment section let us know what happened and let us know what you think.